yongera kwebazaawo n'awasinzira okutulaba mu bujjuvu tutandise n'agabamu ku bantu n'abakulembeze ku kyalo Masaba ebuyikwe omuyimbi Paul Kafeero gye yaziikibwa basabye gavumenti egulire abaana abawanduddwa DNA ettaka basobole okwetandikirawo ekijja. Kyokka abamu ku batamiivu beewunyiza nti Kafeero yalemererwa okuzaala abaana ate nga nabo gwe banywa bazaala bulungi. Abamu ku batuuze n'abakulembeze ku kyalo Masaba Kaleega ebuyikwe bawagidde ekya gavumenti edde mu kuyamba abaana b'omuyimbi Paul Kafeero abawanduddwa mu kibira ndagabutonde ebeereku ne kyebakolerawo. Bano basabye gavumenti egulire abaana abawanduddwa endagabutonde ettaka nga abasinzira okutandika ekijja ekyabe nga bayita ewajjajja Mugema. Oba okugulira abaana ekifo obutatawaana kutwala abaana ku DNA mugende wa minisita Balamu kyabakola ateeketeeke family nnungi wabanga yali muganda wa mugenzi ng'alumirirwa tusaba sente ezo azigulemu ettaka. Ssentebe w'ekyalo Masaba Kalega Jackson Ssenninda atuwulidde nti balinze kulaba abaana ba Kafeero nti okuba ne ku kyalo tebajjanko okuggyako okumukubira essimu bamulagira nti gundi ave mu kifo ekyo okuggyako muwala Siteera Nantongo aludde ng'abeerawo. Baana tebamintingangako tebaliwo yali azze mu maaso gange tunsisinkana wabula byonna mbiwulira buwulizi wabula bakutunuuliza bakukubira bukubizi masimu nagamba twagala gundi aveewaawo twagala gundi aveewaawo kuba bukubi simu naye nabagambye bajje ba meeting abaana abo bonna tewali yali akomyewo wano nti obaali ku kyalo omulala kuba kati oli muliraanwa waabwe. Ono avumidde eky'omwana Elizabeth Nagabo yalagira banne okuggyawo omulambo ogwaziikibwa ku kijja kya Kafeero. Gamba ndowooza yalaba nga yayagala nnyo akyamuukirire naye nga yayogeza butamanya kati naye nga kyo ekyamazima abantu bulijjo tubaziika osobola oziika omuntu yenna ne gw'otamanyi wali osanzeko omulambo nti ogwadibirawo. Ategeeza nti ebyavudde mu kibira omusaayi tebabyesigana ddala ng'ebintu bya Kafeero byali byatuniwa nga babigula tebasobola kukkiriza kubibajjako. Naye nze nga bwe mmanyi ebya Uganda buli kimu kisoboka naye kibi okwawula mu baana b'omuntu ye bye yalekanga abalese mu layini etya otherwise bagambe nti byakufuna bye bibakola ki. Tugenzeeko Masaba Central gye tusanze abali mikono gya Kafeero adde beesibyedde amagengere nga nabo bawakanya ebyokukebera abaana omusaayi nga beebuuza Kafeero yalimu atya okuzaala olw'obutamiivu nga nabo bakyazaala. Naye waaliwo omwana omugu era yamu ebintu muziika wangu njagala nkubulire Job Kafeero yalina abaana naye simanyi abo naye nti abaana bana ekyo tekisoboka. Mbo bamukeberanga enkwaso tezikyakwata nga tezikyakwata kubonyabonya Kafeero kubonyabonya baana kukola ki. Waliwo omukyala Speciosa Nakimwa ayogedde ku baana ba Kafeero byazaala ku kyalo okwo ng'akyali muvubuka n'agamba nti abaagala okutwala okuddamu okukebera omusaayi bali ku byanfuna. Ne kuno yazaalako abaana basatu baaba oli omukyala eyafumba awaka babiri noono owokubiri Nalwadda yazaala mu Siteera naye waakuno kuleka abalala besimanyi. Nga mulwadde waliwo n'oyo omwana Siteera yamugulira n'emmanga wali n'amuzimbira manya n'amuteekerawo ekifo n'amuwasenga wali ow'emmanga mu kasentamu n'amulera n'amukuza kati saazi batugamba nti abaana si ba Kafeero. Tuwayizzaamu ne muto w'omugenzi Linda Abubakali azzeemu okwogera ku by'abaana abakeerwa ndagabutonde ategeeza nti minisita wa gavumenti ez'ebitundu Balamu Baroge Halabu yayita abaana bano mwe mwajjira ne Happy Richard Muwummuza eyava Fort Portal nti bazadde be baavudde ne bakasa nti si mwana wa Kafeero. Yavudde Kasanda tetumumanyi eyavudde Fort tetumumanyi ono yavudde oba tetubamanyi n'abaana ffe be tukuze nabo bali baana nga 16 17 ne bamaama baabwe tubamanyi. Nenda ategeeza nti abasinga ababalirwa DNA babamanyi kosa ne banyaabwe wadde nga waliwo ababirimbikamu abinoonyeza ebyabwe. Wadde twakoola abaana ba Kafeero bangi bajja n'abatabi baffe bakola ki bajja sijja kulimba tulina abatabi baana ba Kafeero n'abatuufu tubamanyi Kafeero be yaweerera Kafeero be yateeka ewaka. Tugenzeko makaleke masanafo muhomuzangu neyita Paul Sentongo yali akolera nga busi bategeeza nti omusajja ono bakolanga naye ng'atunda myera bagamba nti olwa bamusindikiza isibe ku Kafeero kuba yali amufaanana nnyo era bwe yawulira nti bagenda kukebera DNA naye n'azamalira ku mugongo nga nswa. Naye nga ono mwaka gwe boogerako ne masanafu titakolera wano ndakolera kwero oluguudo oludda mu Kinoonya
naye nga abantu bamuyita mwana wa Kafeero twamulabanga naye ekituufu tetusobola kufenga ffe kuzuula nti oba kumanya nti mwana wa Kafeero bituufu yatumira baali amatooke nze kiffe kyatuwa okwennyamira bw'ate mwana wa Kafeero bategeeza nti ebiro byabawolereza okumuyita omwana wa Kafeero gwe mengo omungi gwe yali anywa nga basibye abakyala okumuggaba abaana gye batazaalibwa zaala mwana ng'omanyi muzadde mugundu newala munaku naye nga ye kitaawe lwaki basiba abaana mu misaayi gye batajja mukase Kyevombe ne Abudu Bonke bakusakidde eggulu eno ba Bukedde TV.